Mulago hospital omuyimbi bamuyita Green Daddy atuta omwana we Mulago. Bwatuta omwana ye Mulago abasawo ne balaga jjala. Green Daddy ono ye muntu abadde ayimba mu campaign za President Museveni. Babaddenga ne Jose Chameleone, babaddenga ne Bakenzo, babebe kulu. Kinalimba gamba kungu nti ekiri atabaala nasigadde wakakikola kimutagula. Mukatona mugulene nako egenda okuluma banna Uganda. Tegenda kusosola mukala. That's why the scene achibina chabya bufuzi kyempagira. Because service delivery erina okubanga ya buli muntu. Kyekibaddewo. Kato mwana we ni ale mu afiridde Mulago. Omuvubuke yakamala okuyimba campaign. Abasawo be Mulago balagajjadde. Kwabadde okulagajjala. Okulagajjala kubadde kwa amaanyi. Kutya. Omwana atuto omwana we nga yesike Mulago ne bamalede sawa nga namba nga tebamufaako. Omwana namukutuka naafa. A full hour. The Mulago Hospital, Referral Hospital. Abasawo National Referral Hospital. Bali kati ngajeke cha full hour. National Referral Hospital. Mulago Hospital. Omwana wa kada we ni alemu abadde abayimbira ku bivulu. Amanyi ba Chameleone, amanyi ba bebe kulu. Omwana akutuse. Olowooza omwana wo munaku. Atayina na bwogerero. Bameka abafe Mulago lobulagajjavu. Kungu tugende mpola. Omuntu ngoyo. Tugende mpola. Afu lwobulagajjavu. Atolwa abatayina linnya. Govudde libale Bugerere Kayonza bakuyita Jime Kitonsa otuto omulwadde Mulago bameka abafe Mulago olunaku. Nakatambi gwe buli ku social media ngenda bukulaga. Omwana wa Green Daddy afudde lwabulagajjavu abasawo be Mulago. Nakoze ne katemba nakola ne dwali lijudde abantu. Nagamba zitemujja kunzitira wano omwana wange afudde temumfaako. Kunguline eggwanga lyafa. Eshali tegwanga lino okufa. President Museveni yalina olukusa ku buli kimu. Ate President Museveni kati kungu kankweyo kamu. Tanzania bazimbye Jakaya Kikwete Hospital. Nga regional referral. Tibolwalo okuva Juba, bolwalo okuva Kenya, bolwalo okuva Rwanda, ogenda Jakaya Kikwete bamubudde mu dwali lya regional referral. No janjabibwa. Wane Uganda President Museveni Honorable Betty Namboze bwe yalwala yasayininga n'omukono gwe n'agaba muwa ssente zisuka mu kawumbi agende mu America bamujjanjabe. Mulina abakulembeze batalumirwa nseno. Mpuliriza bulungi. Omukulembeze yandibadde agamba nti sigenda kusayiningira mubaka wa parliament ye nagenda wabweru kumujjanjaba. Ssente zitwandibadde tukosa ku insurance z'abasawo tuzizimbemu amalwaliro ewaffe. Yateekako kennyini omukono bagende ebweru. Rwanda Paulo Kagame yatunde emmotoka z'abaminister bonna n'abagamba muvuge vitizi bwe yatunde emmotoka esente n'aziza mu health care. Wane Uganda President Museveni na kino ekisanja wenjogerera ali mu kwogera ne BMP beyongeze sente z'emmotoka. Which type of extravagance is that? Kungu tubere realistic. Which type of extravagance is that? Presided over by the CEO of the country. Kagame yakendeza expenditure y'abantu be Rwanda. Ne wane Uganda te president ali mu kwongeza wongeza expenditure. Kubanga nange nebuza oli bibera onenga ne President Museveni binabimanyi. Ndo ekirete ekyo. Tacha President Museveni yako tufuga. President Museveni yako okumanya nti abantu bafe Mulago ng'omwana wa Green Daddy bwafudde. President Museveni abamuli okumpi bamwagala moyo state basobole okumubba n'okumunyaga. Bo bagende bakuse embuto zaabwe nga ffe babajje tubonaabona kungu. Kintu kya nnaku nnyo genda mu ddwaliro twesiga ffenna Mulago. Mukatana mugulu omuntu n'akutuka Mulago wandibadde waliwo abasawo ate ne Mulago waliyo abasawo bangi kubanga waliyo bana batraining obwannansi waliyo abalwadde abakola kubanga ekirwadde bwe kirema mu ddwaliro lyonna odduka Mulago naye ate Mulago basinga obutafa ku bantu. National Referral Hospital Kiruddu, National Referral Hospital Mulago be basinga okwesulayo gwanagamba abantu ne bafa. One health lost tebagira banga ka muntu. One life lost tebagira banga ka muntu. Obofa nofa. President yakolanga Minister of Finance. President yakolanga Minister of Health. Buli kimu kyafa kyakumala kuwoggana. Kubanga wali bedoza nti amalwaliro amalayo gagana. Bwe gagana. Mponera Mulago. Ate Mulago wandibadde nga n'abantu abaniriza abantu.
amazima ga Katonda kungu kino nkyogera atya Katonda nagenda ku Cancer Institute ye Mulago nga abantu balina akacupa k'amazzi ako kokutaga Katonda omuntu bagenda muteka ku kemo bagiyita chemotherapy nga mukatamu nagenda ku kemo tayina mazzi ga kunywa eddwaliro lyandibadde ligamba ku sentera ababi b'omusolo ze bawa katuwe social service tuwa abantu bano abajja okubajjanjaba omuntu asange nga w'ekyokulya bajjo amazi tosebe kinene nabasanga bebase ku cement nange abakansa go cement ekirungi kungu bino byenjogero I know that kansa akuluma bagenda kukalirira mu kyuma amazima gana toyina mazi ate webase ku cement which type of country is this kungu let us be realistic tuli munsi kiddala bintu bijjemu kabampaani that's why ngamba bana Uganda nga temugobye muzimu gwa bibina bya byafuzi mwenze pagira NRM ze pagira nupu ze pagira FDC ne twegata ne tukolese dobozi lya lumu kugamba enough is enough twagala social services wano kuba wano common cause gata abantu bano okulaba kabalwanira eddembe lyabwe tosobola accident zikuwa boda manya boda bafiranga teri abafako bachi bakola bateka mukazi olitinga teri abafako nebalikeyo okufuna bufunyi panade Mulago banga agenda okufuna they value obulamu bwaba tabafanya winga bulamu omusawo yeko ekirete ekyo omusawo we Mulago afuna sente entono ate nga sente zatekamu okusoma ne basoma ki basoma obusawo bwennyini okusoma obusawo kitegeeza osomye ku savinga bulamu bw'abantu kakati ate lwaki tosooka n'osovinga obulamu n'olyoka odda ku birala nakino kankikubulire batugamba obusawo is a calling kuyitibwa kino kankikubulire 99% abasawo be Mulago buli omu alina pharmacy ne clinic come again era ogenda okukeba omusawo bwakeba naga nti katugoyina gonorrhea yakuwandikira clinic nakulagira n'owoogula nga kulagirira mu ddwaliro lye genda mu pharmacy eri bajjo pharmacy. Are you sure? Wakati ekyaleeta ekyo government yakudira sente neziteka mu politics. Government ya Mwami Museveni egana okulowooza ku musawo kungukubya mwaka faananyi osomesa omwana w'omusawo omutekamu obukadde nga 10 ng'agenda gende Mulago afuna emitwalo 8 kakadde kamu kitundu okimanyi nti bw'ogenda Mulago n'ofuna 2.5 million oba dokita w'amaanyi nnyo naye nga dokita oyo mu nsi z'ebweru bamusasula emitwalo gya $5. This is the type of exploitation gye tulina mu Uganda nti omwana omusomesa obusawo n'obanga amusomeseza okubba amasimu ku kkubo omwana abba amasimu ku kkubo kifeesi asinga vali omusawo w'e Mulago owa boda sente zakola tugante wa boda sobokodde wakane emitwalo 5 buli lunaku asinga omusawo w'e Mulago kyekiresa abasawo kosero gwa nagamba then babivemu bajjo katono nnyo bajjo I agree with you abasawo baffe bafuna akasente katini naye eyo terina kukozesebwa nga excuse ey'okuleka abantu ne bafa nga bw'otugamba olunaku olwaleero ogenda otya n'omuntu aliko kikuba mukono gwe musawo alina okumusevinga n'ozinga mikono kakati ekireetera abantu abo okufa ekireetera abantu abo okufa okimanyi omusawo asobola okumala emyezi 2 nga tanafuna musala nga atafuna emitwalo 7 ogenda kumutuukako okujjanjaba ng'alina obusungu bungi gagamba onaafa ddi omusawo akuyitakawo ng'otaabaga nga bamubanja renti nga school fees bantu katusanga omwana wa Green Daddy afudde oyo musawo nga badde alina omwatendinga ng'omwana we tanasasula school fees nga tajja kufuna love for the country ekyokubiri okuva ku top paka ku bottom bana bakulembeza bafuga ensi balinga batali bannansi boka sabajja mu URA kati mbuza sente zitusoloza mu lunaku musolo zinagawa ongamba leo tusoma kuongeza sente z'abasawo b'e Mulago ongamba leo tusoma kuongeza balamuzi ongamba leo tusoma kuongeza bajasi kakati kungo kyali ku basawo b'e Mulago osanga wa majina stroke bundu nga gumusudde n'olubege mukatuna mukulu agenda kufuna emitwalo 4 bamutemeko VAT simanyi pay tax mukatuna mukulu asagaze emitwalo 3 oba emitwalo 25 nga kwalina okupangisa ennyumba kwalina okuweereza ko mama we mu kyalo ongamba leta akwate emundu agiwa omuntu agenda agibbise njaga tukosero gikikungu let us try to be nationalistic gwa musirikale omuwadde emundu agoze omuwadde emitwalo 4 aze wakane emitwalo 15 kati ongamba otata apangise emundu eyo bagibbe tuli mu ggwanga nti whereby we are being led by wrong generational leaders. Because this generation does not belong to these current leaders. They don't know the problems of this generation. I agree. Because we do sente ziriwo. Nenga sente zononebwa kungu Uganda yense singo obugagga. Ekizibu kya Uganda si sente. Ekizibu kya Uganda kufuna mukulembeze nga simuli wanguzi. Kufuna mukulembeze nga yagala bannansi. Kufuna mukulembeze nga ali nationalistic. Ekizibu kya Uganda kuwunyiza na kunguza. Kakati ate mukulembeze gwe tuyina mugezi nnyo amanyine LC1 wewa mmwe. Amanyine nekimulowooza mwe nga banna Uganda. Tulina president ng'ensi temukwatako ye yalinga yagenda dda mu ggulu walabaddeko ne jjajjawo kungu agamba muba nfanfe kati bino by'abantu by'e Mulago tawulira ddoboozi kukaaba kyokka n'abadde ba minisita ng'ate president yabasinga n'otegeera ensonga ze bwa minisita ekireeta ekyo agaana alonda minister of health nga yandisanye kwokya manda lulira obanga yandibadde akulira balimi ba ku kkubo
abatunda enanasi akwata omutunzi w'enanasi namwa ministry y'amagezi nga Health mpuliriza tosobola kukwata Health notogiteka mu muntu ategera byabulamu notogiteka muntu atambula na modern technology amanyi byuma kyebikola tubeera nabo bonna babeera abasawo baddeko ne Dr. Chris Baryomunsi kati ina Dr. Jendro Thatche bonna basawo abatabuusabuusibwa basawo ne they are not nationalistic kubanga labayo bajjo I want to agree with you by the way bwoga nti tulina ekizibu ku nsonga y'ebyobulamu nsonga y'ebyobulamu nsonga nkulu nalabo omukyala Irene Mulyagonja ojjukira yali IGG bawe amanyiddwa nga John Baptist Kakoza n'afiire Mulago omukazi n'atugaa nti ne basic equipment nga tebiriyo teri kakati genda ke Mulago olabe bw'oba oyagala okulaba ennaku bw'oba oyagala okukyawa gavumenti n'okola ebintu bina kungo oyagala okukyawa gavumenti no ku mutima ebyaddala oyagala okukyawa gavumenti n'ogikyawe nyamba okigendeko ejjinja ina Lufeenya ogendeke ekiruddu ogendeke Mulago ogendera baba maje bwe basula ogendera baba police bwe basula ogendera benako eruma basomesa omusomesa akuba empade ekituli ng'omwana gwazo somesa ayambadde nenga tunajegomba amasomero ga government gegasinga obutabamu basomesa bali bulungi omusomesa naga nali akaloni okuzimba akayumba nakazimbira emyaka 3 nasomesa kungu nafuuka MP nagena mpamete bamuwa milioni 7 ne bamuwa emotoka ya milioni 315 ne bamuwa health insurance ya kaumbi w'abalwadde nerozo omusomesa yabalowooza ki yasomesa kungu bulya kungu kakade ekizibu ky'eggwanga Uganda manche tulina abakulembeza abali outdated batachamanyi generation gende Kenya obe Nairobi olabe Ruto bwakyusiza Kenya ampuliriza katono nnyo ono tugende Kenya gwogerako ngayogera ku weyatuuka Mulago bawe n'afa bawa igigi n'afa yali IGG omulamuzi Lady Justice Irene Mulyagonja nga basic equipment kubafe bonna kutubadde nga tubagamba nti n'ebikosebwa mu malwaliro tebiriyo n'eddagala liri basic nga Panado n'otuka genda ogule wali ate ng'akulagira mu pharmacy ye ngakulagira mu kata kimanyi tebayina ba supervisors tebayina clinics nyingi pharmacies nyingi okusinga amalwaliro ga government ne health center 2 edda butwakuliranga osobola kugera mu health center 1 health center 2 health center 3 ofuna obujanjabi nemu byato ate agombu byato wali dagala bazimba buzimbi kizimbe bakiteekaawo the ministry of health etaddewo nga temulina bitanda bakazi kwe bazaalira kizimbe ne bakite dwali kati gobadde okimanyi abasawo bana ba herbalist baweze nyura kubate edwaliro terina ddagala kati omuntu bojomanyi ba herbalist bazaalisa abakazi bangi olunaku gomanya abakazi abazaalira mwene enkola yedda ey'ekyalo ng'omukazi abeera n'amuteekamu ebbombo nabino ebintu tunazaala gomanya abaana abakulira ku bwakatonda wano mu Uganda nensi teyeetaaga kubeeramu nakwefuna mu Uganda katuwulize ku katono omukyala Irene Mulyago because we started in IHK, then we went to Zambia 2 times, then we went to Mulago, then we ended up in IHK. I'm in Mukwaya General. That is over a period of only 2 months. And why did we move from hospital to hospital? We started at IHK. The costs was insurmountable. I, on my own, could not bear them. And I could not start, I am a judge of the Court of Appeal, the Constitutional Court. I could not start going to ask for money to look after my husband. I had to find a way of looking after him. So we kept on going lower. We left that hospital. We went to Zambia Hospital. It had also become, I thought Zambia was a place where we could find refuge. It had also become more expensive. We left it and went to Mulago Hospital, and I can write a book about Mulago Hospital. It's called a specialized hospital. But it comes to a point, and this speaks to health care in this country. Let him who has ears hear. If on 6B, the private wing in Mulago Hospital, the government of Uganda can fail to provide you with a shot of insulin, and on the same 6B, you can fail to find an NG tube. You know an NG tube? These tubes they use to feed people. At the end of his life, Mr. Kafukoza failed to eat. But you can, where they tell you, oh, we are going to put an NG tube. Someone comes in the morning and says, oh, we'll put an NG tube. It disappears. The next person comes on duty and says, oh, we are going to put an NG tube, and he disappears. Then finally in the evening, someone comes and says, you know what? We don't have Mulago National Specialized Hospital.
And I have to say this, John would not forgive me if I didn't say it, because he fought for the rights of others. I too have fought for the rights of others. It's my passion to fight for the rights of those who are vulnerable and cannot provide for themselves. So I want to say that yes, we have that hospital there, but I think it's just a monument. Something has got... We have that hospital. It's a monument. Chibumbe. Ayakaba ya former Aigigi, mulamuzi mukulu, chenali nkugamba nti kungu. Baba nyigiriza abanaku, abagaga besiro gwa nagamba. Era lutalo lw'amaanyi, kibaita income inequality. Nti abagaga bagaga nnyo, abavu bavu nnyo. Naye waliwo ebintu nga tebiriko mugagga na mwavu. That's the Bajozi message. Tiwango yagala okulwanirira obwenkanya equity oba fairness. Toyina kugenda kubeera n'kibiina kya byabufuzi. Toyina kubeera na dini wadde eggwanga. Tusitukire wamu nga bannayuganda. Tugambe we should reorganize Mulago Hospital. Kubanga Aigigi tasobola kukaaba. Green Daddy omwana afudde. Kakati sasi lono omunaku awunye enkwawa. Kati nze ate bwe mba njogera bino. Ate Aigigi mukama ansonyiwe. Annuma obulumi bwalimu ne pain. Naye ate waliyo oli atalina ddoboozi nga Aigigi. Nga talina muwadde essimu ya musirikale. Gyayinza kukwata ne kankubira omusirikale gundi annyambe. Olaba kino kituuka kwa Aigigi. Kitegeeza Uganda nvundu. Era ffe Babajo singa tubadde mu nsi ezitegeera singa batusasula ffe abajja ne tulwanika obuzina bwa Uganda. Ane betugamba besulide gwa nagamba Uganda yavunda okuva wansi paka ku mukulembeze. Nakati kungu kubya mwaka fana nyinga jajja uyu agenze Mulago ne bamuyisa bwe batyo. Olaba kamyo mulamuzi Aigigi. Kungu kubya mwaka fana nyinga gomanya abantu abafolo nako Mulago. Ngate government elimba abantu. Mulago eddwaliro lyabwerere. Eddagala teri private akali kankubule business esinga okukola mu Uganda. Pharmacy. Teri muntu alina pharmacy ata balance nga mukaddaana. Wow. Teri muntu the best business in Uganda now is making a pharmacy. Services are government bazikula mu pharmacy. Kitageze Uganda obulamu bwakugula. Nenga ate government ebalimba. Yo government emanyi abantu babajjanjabira bwerere. Temanyi kyo. Musabe takyalina structures zikola RDC. Simanyi diso, ISO. Eso aina ebitongole byonna tebina makulu ye banamanya batanga bajanjabira bwe babajanjabira ngakati ngofuna kubajanjabira bwe ne batamanya nti besulide gwa nagamba niyo mwana w'omwana we ajagende Mulago wa afire nga tewali amuyamba osanga omusawo Mulago ngalinga prime minister omusawo ngategera mugambako tamanyi nti is a servant for that sick person tagambwako abasiga bagenda kufuna ebasajja ba minister kubakwanirayo mbalaba nakuwa nze wane minister gwe manyi yakwana omusawo naliko mulwadde n'afira ku kitande Mulago nze bala ku WhatsApp ogendeyo sanga kyati kale kankwesi waliwo minister gwe manyi namusanga yo nga ngeze okulaba abalwadde ba kansa nga bali mu kwekwana abalwadde bafa. Are you sure? Abamu bagana kwele mansingira muzikolo nenda byenjogera mimanyi za prophet yes kale kungu oyagala kumanya nti Uganda yafa tuli ku kiri mu basawo genda mu education njagala buli lunaku tufunengayo sekita gye tukwata ekijja kijje totya education kyekiriyo kale kiri mu education ogenda kulanga benyini abakulira education betaka kuddayo ku educatinga abasupervisor oyina ganze ndika commissioner wa education gwenyita naye sauna wali ku mamerito ku zebula nebe uli ebiva mu commissioner wa education ogamba mukama wandi nyambi ne sisoma ekireeta obuzibu president talina kibaita appointing authority bakulona nti oli mwana wa gundi wanyamba mu lutalo temuyina nkola yekenneenya kungu tubakuba mu nsi erumirirwa eggwanga twandibalika tulina nekibaita job centers ng'omwana w'eggulu akoze obulungi ajagendamu eyo job center applyingemu eyo region bamuwa omulimu nga basinzidde ku kyebaita specialization not technical know-how not technical know-how but technical know-how basinza kubukugu bwali nebyasobola naye kakati saawa zino oyambye otya president okubeera mu ntebe akuyinako oluganda oba omukwano kitawo yali mulwanyi yabba muwogo yabba nte basima abalwanyi ulira akalango ka gavumenti yabba muwogo yabba nte yatukweka mu nyumba muganda waffe ayinayo oluganda gwamanyi jangu tukuwa omulimu kungu ayina ebipapula kati kungu osinga oli ku level yesinga ne ba prime minister bali mu office ab'eggwanga ebitabo byosomye olina masters ogenda ku PhD naye kungu wa PhD oyinza okunoonya omulimu eyasoma senior 6 ng'asana kubeera na DC nga nyuma kubeera mobilizer nga ye prime minister w'eggwanga. This is the country we live in. Ndi abantu abali mu office balina okubeera mu office kijjola kuba nti omukulembeze is a politician is not a nationalist.
ani asinga okunkubira omudomo ku radio kungu bajjo janko yo buumbi busatu genda olye nengo buumbi busatu busobola okuzimba mu Katonda mu ggulu eddwali ate bano tebiri mu mawanga mbalala bakaaba abanyankole basindika ebigaali abanyankole banaku ng'abaganda ng'abagundi bitebiri mu tribe n'emu kungu ene nnaku etuluma tayina kibiina kya byabufuzi tayina ggwanga tayina ddiini wabula akabinja k'abantu 100 bokka be bali safe n'okuba obulungi sente bazirina mu mayumba zijjudde abaana bali mu masoka tebagenze dda abaana bali mu international school bagenze dda mu America omwana asobola kujja n'abeera n'olunaku lumu ne baddayo tebasomera mu Uganda kakati ebyebina Uganda n'enfuufu ebikuba tebinafuna na ku school fees kudda ku ssomero abaana tebasomera mu Uganda tebasobola kati wano waliwo essomero kungu ate nga bagamba baleeta kati product z'abonna basome wano waliwo essomero kungu uli agibaita double standard mugaye mutumbudde ebyenjigiriza nga babitumbulawa kakati no government nenga ababwe tebasomera mu nedde bakiyita kuteka kifu bantu ku maaso nabo bakikola kagende katusomese ebyana babwe ensomese embi bifune embuto okimanyi wano omwana afuna olubuto nga yakamala P7 kwa kyali kigendere nti government ne yakiteeka nti abaana bajja kwegaddanga nga bamaze P7 bafune embuto ate kisobola ate wayize nkuwa bwino kungu kankuwe bwino ensetinga y'ensoma ya wano baleta irrelevant mungi olwoku abaawe bo basoma syllabus entuufu international abaawe bo tebasobola kati kino ekyanakyo kale omwana wo bamukooya okutuuka mu P7 nga alowooza sex kubanga naye okusoma kwennyini kuba ku mutami ng'alina kwegaddanga okufuna emirembe azaalaafuke kaakati manya nti buli kibakola kigenderere bano abasijja bamanyi n'emmere gy'ogenda okulya mu myaka 10 egijja fe tubeera mu kwevuma ng'abantu tubeera mu kwewalana ng'abantu bannayuganda tubisiriwaza tetusobola kukyusa akati kankubuuze twagala abasawo tetusobola kukyusa kintu twagala amalwaliro galimu eddagala omanyi lwaki tukyusiza tutya embeera tetusobola kukyusa kintu kyonna nga ffe ffennyini mindset yaffe ekyali wansi ono omusajja Museveni yafuna omukisa gw'abannayuganda tibawumba tuutu osobola okusanga munnayuganda nga wala nakungu ati nze mbagamba nze mukasa banzikaseta bajja omukono siina malaalo osanga bannayuganda bawumba tuutu osanga abanaku nga bawala n'abanaku okusinga abanaku lwe bandyegase ne bawala n'ababutulugunya osanga abanaku omunaku kungu ng'ate omusindisi w'ekigaali nga wala n'atunda obiti ku kkubo nzenene ziri mu chupa zeru maaluma kati yo mindset ate Museveni agimanyi kubanga Museveni agamba yasoma akatoba kaita de police agamba Machiavelli yagamba baavuwaza obafuge bayawule obafuge Machiavelli yagamba nti omukulembeze nino okuba user exploiter target worker kungono mufunyemu ntya nkoze ntya exploiting ntya kungu oli president Museveni yasoma yabisoma emyaka 4 mabega kakati agenda myaka 7 sawa sine kisinga okunuma kankubulya kungu between me and you government no yenywezeze emyaka emirala 4 bajulikana ngate kikoledde opposition ya Uganda kano ge mazima go tegala kuwulira njagala ogende ku record nchiddamu government ya mwami Museveni president Museveni yakoze enteekateeka omuzimu gwe mutabanyi we n'ekikaache bagenda kufuga emyaka emirala 4 ng'ate ffe bamukasa ffe bakoledde pass n'omuzimu gwa mwami Museveni omuzimu gera tufuga omuzimu akawanga kalina okufuga kati kankubule body parts za kankakuwe njagala Museveni akalabe okugulu kwe kulina tufuga emyaka 2 ninje golo yugere bino tunulira nze mukasa bajjo okugulu kwa mwami Museveni gera kufuga Uganda emyaka 2 omukono gufuga emyaka 2 elisa eryadio lifuga emyaka 2 erya left lifuga emyaka 2 enyinde efuga emyaka 2 enviri zifuga emyaka 2 ekyenyi kifuga emyaka 2 kitundu kye bitundu bya wakati bifuga emyaka 2 omugongo gufuga emyaka 2 mutabani na yali okajja afuge gyayagala nkiddamu president Museveni agatufuga emyaka 10 maaso enyinde efugeko buli kitundu kyo amatuga fugeko buli olulimi olulimi lufuga emyaka 2 kitundu kyasigaza ekifuba kifuga emyaka 2 kati bwana mala okufuga emyaka 2 n'emikono gigenda emikono gifuge kati ebisolo alina faamu mmeka alina kisozi kati yangamba alina ente 15 mpulira yogera ku radio ente 15 buli ente tufugemu emyaka 10 byonna nga bifuga bihogo efuge alina ebika by'ente bihogo efuge gazo efuge kika ky'ente kyomanyi lugazo efuge buli kika ky'ente kyomanyi kigenda kufuga kunguva mu kuseka nga bafuga ffe Museveni ebitundu bye byonna amala okufuga
ebisolo nga bimaze okufuga omwana akikwate mu mayenje efuge emyaka 10 ebyo bisajja biwamu 10 kakati ebisolo namala okufuga 10 omwana jafuge naye jakola ki kati ate omwana ye problem jayina waliwo ne kyoji kakati ate bitundu bya president bisobola okufuga ne kyoji naye efuge kakati ekigenda okuleetera omwana obuzibu nti okufuga emyaka emitono kunkungu tosekabe nkugamba mazima kakati ekigenda okuleetera omwana obuzibu okufuga emyaka emitono ti omwana ompulira omwana ngose lulimi ki ti omwana tali tolerant nga kitaawe mu Uganda nga tewali bantu balala tewali tosobola kubanga bannayuganda ffenna ente ya Museveni tusinga amagezi gazo anjiddamu let me justify my point nti obuwumba tuutu n'obugwagwa bwe tuyina butusobola tuvugisa abasajja bano emyaka emirala 2 osanga opposition ngavunana opposition walabye Seggona Mpuuga ne Asumani basalibwa bakyalidde muwanga Kivumbi Mufaba nabwo gibandye gase baje Kivumbi n'abasibe bala mukomera baze mukuvuma ate babakyalidde kubajja mukomera bagenze kubabega kati eyo mentality kungunjiddamu eyo mentality tesobola kufuga gwanga okufuga gwanga you have to be a very sober person who is ambitious so mentality you get to fugisa omuzimu atagubalidde omuzimu kujja kufuga emyaka 4 nti obugazi bwa Museveni okuba nti alina kibaita leadership skills ne his leadership style esobola okufuga bannayuganda emyaka emirala 2 naye baafuga tebalinamu wadde empeke y'ettondo ly'otugezi kugamba nti ono omusajja lwaki atufuga emyaka emingi tumusinga ki kwa oba oyingira mu lutalo opima opponent wo nti kungu musinga ki oteka kungu kuweyingi sikero kakati fe president Museveni kyatusinga atusinga okubala ebyo mu maaso tuli mu kubala 226 abala 231 nagambye parliament kyegenda soko kola president Museveni kumongera emyaka emirala 10 oba 7 bwene malo kola kibalete teeka lyalitidde kwanga babadde mu meeting kankwebira mpayo kankweka information kungu katono nnyo mpayo sinade byange byamukasa kankweyo katono kankwebadde mu meeting n'agamba bamwadde kiteso kyabako kulonda mu parliament n'agamba singa president w'e Rwanda Kagame oba Ruto agula ababaka abantu tebasobola kundya mulukwe kana sindikako kasengenze kukinoonyerezaako ekyababaka okulonda president akyakitidde kubanga kiri somehow tricky bwe wakwata parliament n'ogiwa obuyinza kwa president enakalwa solo kakola byayagala naye mu parliament akalulu ka electoral college kaba kazibu tugenda kuwumula tupadde budde ndiro kiwumula kasoke somese eggwanga kugambye n'omuzimu genda tufuga omuzimu genda bafuga kyo kitufu tufuge n'ekitundu ky'ekyama kibafuga n'emikono gitufuge n'eriiso likufuge n'ennyinde tufuge kwoyo ndowooza gye muyina n'omumwa gutufuge n'eriiso n'amatu n'enviiri n'ekifuba n'enkoto nga ffe tuliwa ate kali abafuga muliwa muli mu kuvuma muli mu kwewalana muli mu kweboola muli mu kukayanira ekigambo kye bayita opposition muganyo galeta si be united nalaba nabagambye abagenza okumukyalira awo natugenda tuukawo let us be united kungu omwana afira atye mulago wa green dad tusikana nga tuzinze mikono ku radio 4 mpuliriza ozinga buzinzi mikono nga abantu bafa ne radio 8 bajje yekaya yogera ne kungu sima tuvuddeyo kwetuli bajje yekaya yogera ne kungu bina Uganda bibutise matama kungu yakala okulaba ennaku sambula ogende mulago olaba balwadde ba kansa ejjinja gyembera buli sante likyuma kya kansa region za Uganda akuma tulina kamuka kansa kali mulago abantu kadala bagenda kulumirwa bana kubanga njagala kungu tukirize tugande this time abantu bagachi baita service delivery buwereza chovala tali muntu wa wansi yavumye bali mwezo bakadama bavumye bali mwezo jwa abadde wa Pastor Kayanja n'agamba ba minister mu budget serving abantu kungu abantu bakoye entalo abantu bagala mwana wange asomya atya mutabanyi wange afunya atya omulimu oba sente ozijewa oba ozijewa fe twagala kibaita service delivery bine ekyakubiza lukwago kubera mu ntalo yefula atayagala government yavuga emmotoka erike kigambo Lord Mayor kati bali mwezo yategedde nti banabusiye kambanya kulako kyembanya kulako kitwalira abantu waliwo abanyize abakadama tebali manyi bizibu ya bannayuganda tongamba bakadama naawe tali munna Uganda ng'avuga boda tali muntu ategera nga yinza okunyigira bali mwezo wawagidde bali mwezo kankikuyigirize mu church namulaire minister bala mukufirwa tewabayo ebyo kungu abo n'abanyize basoke bagobe basenyenyi mu parliament ya Anita Amongi bamugobe tuwekube luli bakawalya ne nambe se bali Anita Amongi ne bekube kifananyi ngabo tebabavuma
kwagamba so abanyiginde bali mwezi nupu eina mwaka kundi kaba maube no mbutize bajonze njogera bajonze mukasa nupu kunguza njogera bino nupu eina mwaka kundi kaba maube abali mwensi ngabo bali okwefula nti buli kimba kimanyi kakati ogeze mu church wa Pastor Kayanja yakubidde bali mwezi campaign bali mwezi okuwangula kampala kya resident Yesu afuga yabadde ageze kwebaza Pastor Kayanja ompulira bulungi mu church osologano kwata nze ndi Makerere University nsobola kusanga omulabe wange kati kangamba omulabe wange bakadama tebavunanyizibwa ku kampala tebalina makulu ebox z'abawalabu z'abasuula eddalu kakati ndi mu church wali pastor wange ndaba bali mwezi omulokole kitegeeza laavu ate kunguna kino kakikuyigiriza okiyigerera ku radio yo opposition guba mutima kiringa bajo amongi mukwano gwange bala mu mukwano gwange bebekulu mukwano gwange tayebwa mukwano gwange nenagano begattako polayitire nebengera mu office za Kasajja nyingira mukanga opposition sika bampane kujja ku radio kwefula mu ndi opposition ngebikolwa byange biyamba Museveni opposition kangumpala nompuliriza opposition guba mutima go kungu osobola kutwala Museveni ku meza tukizigana n'otambula ngamba not do this opposition itegeza kuwakanya kikyamba bali mwezo yategedde eso bizalu kwago nti abadde yefumya government ina services abanaku ze baagala kungu ya debate ya magezi za mwana internet kyotondeta kama bitu byabafutu migere kwanga kati bali mweze challenge jayina alina kola wechi enjawulo kulaba ngengudo abana Kampala abasakira tosobola kusaka nga toyogedde nabo basajja nekifo yabadde mu church tosobola kusaga busosoze because Yesu gwensinza kwagala Bible egamba teeka one of the greatest commandments in the Bible is love tosobola kulaga busosoze ekiba kita uncivilized manner luzungu jeruli yekiri nema nkusanga ngasikwagala nkwata mu ngalo ekira gati bali mwezi izerida yanyiziza banji yanyiza bagwagwa yanyiziza ebiwumba tutu yanyiza abantu balina sensi so oyagala bajjo agende mu bakungu ba NRM abakungu sigenda mu bakungu bali mwezo yabadde mu kifoki yabadde mu kanisa kanisa Yesu agamba ki bali mwezo talina buyinza busalira muntu musango Katonda yasala omuki omusango bali mwezo yakulaza akabonero nti wano ndi mu chachi singa bali mwezo yabadde akukutane Museveni ekiro mu State House ba promoter wabalabye wa Museveni sagenze singa nagezi ne kukutane Museveni emisana ompulya buluje ngamba ne kati tuli mu chachi omuntu akwa mukono leme mubuzaako tuli mu chachi omuntu mbuwewa isibanyi minister that puli kachofanga ebigwagwa tebirifuga gwanga lino kungufusa bino byekugamba bintu bya kintu kikulu bobanga oli leader bali mwezo ye leader we NRM ye leader wa NUP ye leader we FDC ye leader wa DP bali mwezo akulembera abantu bonna chokamba office teyingire nga mbe NRM ekyo kintu bali mwezo kyakozi amulaze one of the civilized leader Museveni yatulanga n'obote natwa ne Paulo Muwanga natwa no Ito Joko kumachana abefuuli lenga basokanga kuteesa ye politics ali machua bali mwezo na wafuna ati obuyambi ngata abasajja babasanga abayisizaako bubi okimanti idiwe Kampala ya ina amaanyi ne minister okati ebyo byebikumidde opposition ye mabega ontegedde bulungi ngamba primitivity tebakula banafu kakati bali mwezi yadde mu chachi nafuuka we NRM oyadazaka bonti abanufu tuli bagunjufu tubuuza abantu mu public we welcome people Museveni kyabasinga kyekyo 2000 Bobi Wine akana agende wa Museveni amwe ekifo mu government nezi nembizi za waliwo embizi Katonda waliwo embizi z'abakadama kamana kukigamba maiko kakongotyo kuvuma zina embizi z'abakadama zezitekawo obunkenge gamba bakadama bali mwezo mbera Kyagulanyi mwongera ne chipe yalaze nti nobody ya civilized bali mwezo mwongera kubanga bimawube bifumya abantu kuva 221 tuli mu 226 birihimbo munyasi banye bigundi semanye bigundi ebyawedde okungo munako ayagala ki bali mwezo nkoledde katale njagala makubo malungi amakubo ngajiwa njagala katale kange kaluwa ekibuga ekiyonjo bali mwezo izerida tomwepankirangako ate omuntu anakukutana Museveni akikola mu public kungu banyingira mu office nandika ekifo nkitegeza ndi free abantu bakola politics so yata bali mwezo ali kwa alali politics atabagata bakoye politics walu kago bulingi ontegede muri kyangwamba bali mwezo yetagana mudada Kyagulanyi kula yela ina joli kuwonga nguse manya wale se yo leader ategera bakubina bimawube manango nyiziza mananga ayogera kati bwatayogera na Balamu yayogera ne Balamu Museveni nava awude yaga nti bamunyiziza bali bantera ko esingenda kufira muno esi yakoze ekikugu esi linda ko wagaye waliwo bali mwezo nyi bakyali mu bintu bya primitivity yamunyiziza nnyo bogeno te mu church ya Kayanja is a man of God Rabe bugu mulinzi esi Museveni otuyanye n'okutuyana bugu mulinzi tanje sokonye kumaze ngasina nnyo kumaze bugu mbadde njaga kusoka kusomesa abantu wano Kayanja is a pastor mu church temuba mu dini temuba mu gwanga temuba mu kibina kya byabufuzi
nakino njagala nkigambe kungu omuntu bwomusanga mu kanisa n'okuziika tewaba bya bufuzi ontegedde buli kyagamba kalimanye kakubulya bano abawumba tuutu bwe bataakuze bwongo bwabwe nagamba Katonda tasobola kuwa bagwagwa buyinza. Museveni yatulanga ne Obote ne Nyerere ne bateesa ne Obote tiyajja Museveni ku kigendererwa kye. Museveni yasigala asonga busonzi bunsiko kati buno obugwagwa manyi lwaki tabuwadde buyinza kuba Katonda agenda n'alaba nakakati no bajjo muwa obuyinza ng'agenda kutta abeeni alimu bonna abantu bange n'abateeka nga Katonda abimma entebe nga biddawo nga byasamira ku surface kubanga byalowooza views ne social media ge maanyi gaali. Ogambye ensimbi zino bazizire bajjo oyinza okuzira obukadde bajjo kulwabana kunzizira bajjo oyinza okuzira obukadde 310 kulwabana kunzizira bajjo singa gwe balonze ngombaka wa parliament wa Nakawa oyinza okuzira ogera mu parliament mbizira mwobanja Kyagulanyi sisobola kulinya mpage kakati n'ababaka kamba w'ekyo kola nakiro kankigambe kungu bwe bana agenda mu parliament nga Kyagulanyi tali mu ggwanga bagenda kufuna ekikolimo balina okugamba twagala president waffe waali Mama Anita Amongi tugenda kuyingira parliament yoko tulaze Kyagulanyi nti ali wakamagere kyoyagala bakole iyaba wakadi webana agenda mu parliament nga Kyagulanyi bugu mulinzi tampa butamba webagenda mu parliament nga Kyagulanyi kyali ku buwanganguse ne bigenda bikwata sente za Museveni omusaala tutegeza babigula togamba b neba ne esinawe wabadde ki ku radio 4 oyagala nfiira wano radio 7 mutawe ntuya na mu radio bayina okukola okulaga nti bali mu byaddala kino nkyogera nkati ng'omuntu omukulu politely tali mubaka wa Nuupu ayina agenda mu parliament n'agamba nti twagala emmotoka milioni bisa ekigenda okusuula Nuupu eggwewo obulamu bwayo bonna abantu abatwala sente z'emmotoka ezo neba njaga tukozesa logic parliament eri mufuluma tebafuna mmotoka bafuna Nuupu talina mubabaka yayinamu so what are you talking about kakati sane mpuliriza buli mwaka buli kisanja kiba n'ekipya kungu emyaka gino 5 President Museveni jazze ku ntebe kigenda kuba mibi kungu obwavu bannayuganda baavu obwavu bugenda kutuluma time zifiri ogala kuliyo enjalazo atenga sente oyibati wali abantu abali mukonzi omanyi wali yekyalo mukonzi omanyi n'okuzi ng'abantu bawuta obuzo obuva mukonzi bajjo panga President Museveni yategedde nti bannayuganda yategedde enakitokole ebbaale ekayunga nagenda nga abantu bakula mukonzi gwe balya ku kyalo kyo kyemmanyi balya kayinja ate kayinja oba oyina emmere kasedde oba oyina emmere mutero oba oyina emmere waliwo nekyalo ekiri akawunga ka muwogo okutaliiva waliwo ekyalo nga bekifuna mukene kibanga ekifunye ennyama bano abaka parliament babimanyi kungu kibinyo ogenda okukiikirira abantu genda osooka neweefaako ontegedde bulungi mukatona mugulu waliwo ebyalo nga bisulira bukandu nga tebalina na bisingi bibiri bigula parafini waliwo ebyalo nga tebisobola kugula munnyo bino byenjogera mu Katonda mugulu gye biri kungu njagala abantu bakube essimu abampuliriza bw'omanya nti oli mu nsi ennaku ng'owa opposition gwe njeyo okwogerako sooka yambe banaku bano kuba ovudde mu banaku abanaku abo baabi bagamba katutonde kibbajjo kino tukisindike mu parliament kijja kinaku kinaffe kijja kutuyamba tufunye omunnyo bwe batuuka eno ebyobunakubanga ne bannayuganda kyembagamba kibi okulonda bamasiikini olonzi omuntu alina mmotoka tubakuba mu nsi enumirwa bannansi bajanga emmotoka ezinonya campaign batambuliranga ku boda ezo motoka tezikumala mu constituency nga mwafuna ezikuba campaign nga parliament si yezibawadde saba bagulira n'amasuuti abakulu ne babasuulira medical insurance bukaddaana bwa suuti bukaddaana okimanyi busima bowahola abantu bafuna clean water okimanyi nti waliwo ebyalo bitalina mazzi mayonjo bino byenjogera kungo bimanyi nnyo ekyabazaale waffa balina bowaholo banywa amazzi n'ente bowaholo ennungi etwala milioni 25 kati bwe sente z'essuubi kaga ewa Museveni yennyini bagirayo kanoni kinoni mukanona mugulu wa Museveni abantu banywa nayita amazzi bwe mba nnimba mukama nzite wano n'engoma engoma endakaseka abantu banywa n'amazzi ente ejja wano n'erinnyamu ebigere bya n'obugatto bwayo n'eteekamu obusa olinaja n'ekidomola nakano ewa Museveni gyava ku kyana amasannyalaze tebalina gagenda bugenzi ekisozi njagala omuntu w'ekisozi akube teri masannyalaze ekisozi teri masannyalaze awulira nakano abantu b'engoma n'okufuna obufunyi ddaamu okunywa amazzi engoma eno enakasongola ente z'amaanyi okusinga abantu otegeezaki ente zinywa bulungi zirya bulungi kuba muddo gwa bwereere amazzi ga bwereere naye engoma abantu okulya ku bintu ebinyiira lutalo tebabijjawa tebalina otegedde buli kyengamba kati bwe kiba kya buswavu ogenda mu parliament notomanya gy'ovudde ekizibu kya Uganda okimanyi kungu abanaku tuganya okwekwata okufuuka omuntu abaka bagenda mu parliament kwegaggawaza kujjuza mbuto zaabwe ate bebakiikirira nakino kankigambe abanaku Katonda alina ensonga n'abanaku mu kiseera ky'okulonda bawunga ne bafuuka bamawube ne balonda abantu abatalina mugaso kino nkiddamu abanaku nabo batusibyeko nnyo embeera yaabwe embi
bomanya nti budget ayina mulamwa budget agenda kulumirirwa lwaki onsindika mu parliament olwokuba Museveni ayogedde yaruga mu nnonde bana Uganda balonda kaadi nti kino ekitundu ky'NRM nnyo kino ekitundu kya nuupu nnyo mbu wano bw'otaba weefudisi towangula wano bw'otaba wa DP kati akyoli mu UPC efugayo kati nolowooza tesegenda kulaakulana mbadde manyi balonda busobozi bw'aba wa nuupu nga yasobola muwe akalulu bw'aba wa NRM nga yasobola muwe bw'aba independent kati ne bannayuganda Katonda ate kungona kino kankikubuli Katonda takola nsobi Katonda yabonyaabonya abantu bano kati maluti Burkina Faso twawule yaweze ebibiina by'obufuzi yalabye ng'ebibiina by'obufuzi ye opium of the mind buli olonda omuntu ng'olonda bulonzi Ambulera olonda bulonzi NRM olonda kala ya bbulu mu Katonda byofuna Uganda tesobola kuterera nga tukyalina agabinaga ebyobufuzi nagamba njagala okulonda kuveewo ebibiina by'obufuzi biveewo ki parliament kiveewo tubaze trillioni 2 nga motoka z'ababaka kati omusala gw'ababaka gugatte ku trillioni 2 gattako sente z'amasuuti ogatteko sente zebasuulira mu malwaliro ogatteko sente zebasambamu ababaka bamanyi basasobola ogendako mu sawuna balina sente zigendako mu sawuna naye nga gy'okiikirira abantu balina na clean water kunga abavubuka bano manyi lwaki abavubuka banyiize nnyo beekiikirira kubanga these are representatives of the people okumanya beekiikirira nakino kankigamba okumanya beekiikirira tebalumwa nti Kyagulanyi taliiwo tebalumwa nti balutaya baagudde tebalumwa nti bannamere bakoze bino boka sitabagane bafuna emmotoka n'omusaala kati nga bino ebinaku bikubengana meya waffe omubaka waffe nina abanaku bano nabo Katonda yasalawo baboneebone lwaki olowooza nti balumirirwa mwami Kyagulanyi tebasobola kakati saawa zino bandiwadde bawandiikadde ebiwandiiko nkiddamu for we have boycotted this parliament our leader is in exile yatuwa amasanyalaze tetujja kukola kintu kyonna Museveni yandibataddewo pressure amaki kyandiyambye international community yandiyingire ne lwaki opposition iyo ezize kubanga buli opposition yegatta mu bintu bya president Museveni bamulegitimizing okubeera democratic president and you think that can happen because it can isika balina omutima gwa bajjo kwe kulonda abanaku kati president Museveni alimeta kisoka kubanga agenda bawa sente kati ze motoka kati kankuyigiriza eze motoka zitekako go musala yabaguze yabadde agula babaka temunvaamu temunyiiga twava tya ku bukadde bibiri motoka tuli ku bukadde kyagamba motoka ya milioni 10 mbusi ya bei gumanya motoka ya milioni 10 webenyirira gumanya motoka ya milioni 8 bwefaanana zina kamotoka kenvuga nakagula milioni 9 n'abantu balowooza nakagula 2 kano kwenda baka yako akamasanyalazi abantu balowooza ka milioni 2 omubaka watambulira motoka bayo tatukajalaga si tukajendaga kugamba tuli mu ggwanga nga every opposition is extravagant neni kati Museveni president namuvaako yali mu evening hours kyayagala kyakola ali mu kunyumirwa z'abantu mukugaba n'omusaala tebajjayo njala kati wano saawa zino bwekituuka mu kulya nukwerya FDC NRM yayogera kati sika batyatya akateeka bagenda kujja beetuze ku madaala biyite bagenda kwetuza ku madaala mbutukiwakanya kakati manyi lwaki baatekawo bana abawumba tuutu nti nekali tobyetaga naye lwaki baatekawo babuloga abagwagwa nti baleka national issues bano babuloga bakadambe bayamba Museveni ofuga eggwanga nti ava ku issue ennene y'emmotoka y'ababaka ba parliament nadda bali mwezi okukwata ku bbalamu ne Kayanja lwaki yakikoze kakati ekyabali mwezo ne Kayanja n'ekyo kutwala sente z'eggwanga kyekinene kati Museveni ababuloga yabateekawo kumutwaliriza era ne General Muhoozi mu kujjaako yaka General Muhoozi alina obuzibu bw'alina ndaba nga kitawe talina gy'alaga ne 2 omukulu akomawo really musajja buyiza bamuyise mu ngalo tebakugamba mwa Museveni ne 2 akomawo omusajja nga akyali mulamu talina gy'ava ku 2 omwana oyo atolo General Muhoozi anaafuga noza jafuga nga yawe olumami Kyagulanyi anaafuga General Muhoozi jafuga nga liwa tali tagenda mu nkaaga bano bonna abadde bamunyago banaafuga General Muhoozi tagenda mu nkaaga ali mu 5 mid 50s kati bali agenda kubeera ayingidde enkaaga omukulu akomewo 5 ayinza n'okufuga kiri 2 esubiri okufuga ttono wali abantu mugati gwa bata yokufuga abireke njagala nyo munyago ajje tuyiye tubere ku YouTube ya Kasuku mugati gwa bata ajje tukola akantu kongoli kakalize mukulabe kwangu mayize ndi musajja mu buvumu kayayongedde anale bandi tamonge ekisanje yamwadde kumuwa myaka mingi ndi okulonda kuvengawo bana buli president bamwenge ekisanja kya myaka 10 kakati jukira binabe n'ebikolwa byakoze byetamisa abantu kulonda abantu bana Uganda batuuse ekiseera nga tebagenda kudda mu kalulu olaga nti muzeeyi adda buto buli kisanja adda buto ate kakati teri muntu kutate banega tuyina ekizibu
naye omuntu atasinga ekizibu ekine bamuyita Jeno Muhoozi kubanga bambi naye ayagala okukwata ntebe mukisa kuganya ate wajite mikisa bwe gigenda omanyi lwaki Jeno Muhoozi alina kubeera contented n'obwa CDF ebyente babiveeko ge magezi gomuwa nze muwa amagezi ebyente basooka kubanga nze ndaba taata talina gy'alaga taata akyaliwo nnyo taata yena bino ebikola biraga kubanga yayise ba president 30 kulayira kwe kankuwa information amazing nti okuwa bwino obaje otya okulayira kwa president Museveni genda kubaawo ddi mugakuta bw'ataayita ba president 30 dagamu kunkyaza nva ku radio ensonga lwaki agenda kulaga international commitment is credible ate ali legitimate kakati bano abaka ba parliament singa tuteekawo kusaawa zino the most corporate demonstration tetujja kuyingira mu parliament ya mwami Museveni ekyo kimu kuba mbali abakulembeze abajja kongolaba nti nze nsobola fuga eggwanga bajjogo sobola kubanga nze mwemba n'opposition yange nze kyagula mbagamba temubigendamu izino Uganda mbafuga kubanga nze manyi okuwamba obuyinza bwe singira mu bintu bya president Museveni tumusalisaako n'obuyambi bagamba kati omanyi lwaki president Museveni abazungu bagana omuyambako oba bagana omukuba mpuliriza lwaki abazungu bagana omukuba ompuliriza bulungi batadesereza yo mukalu bagaye bazire mpuliriza kyenkugamba bwe bagana oyingira mu parliament kiraga nti Uganda kati efuuse dictator state kati abazungu babango bakujja kuba kuba tulinawo n'amafuta kati basobola okugatta obusungu bw'amafuta n'okubeera ne beekwasaako ne bakola ki naye tuli muzungu ayinza kuba president ng'alya n'opposition n'akuwa leader of opposition waliyo dictator ate awa leader of opposition tonzijjayo kungu kankuwe bwino olindako kansooka ensomesa tukyaliwo kakati buli lwogenda mu parliament y'omusajja taba nakyemalira era siddamu okuwulira omubaka wa Nuupu ng'ayita Museveni nakyemalira siddamu nkyogedde ku radio kuwulira mu opposition yenna ng'ali mu parliament ng'ayita Museveni nakyemalira parliament ya nakyemalira ogikolamu ki so kyogamba tebalonda na shadow cabinet tebalina bigendamu leader of opposition kakati n'okuyingira mu kalulu kwennyini yali nsobi bandisose kukola electoral reform nti bwe batotuwa sipiika na baminisita 30 tetuli mu kaluluko kana kalu kayamba president Museveni kufuna sente kumulegitimizinga nga democratic president na kulaba nti akoze government benyini abe bagana abali bogera ku reforms bajimo bajo university tumanyi politics ogenda tya mukalu nga tokoze mateeka ati njagala ebifo 10 bizibu obompango ndiba byo ogenda tya mukalu nga tubakabalira ku district ogenda tya mukalu nga okyakiriza police okubeera mukalu police ina soka kuva mukalu kubanga police kati kakubona kankoyi so bali banoonya ki mukalu bali banoonya kufuna tibaita banoonya kibaita revolution nze kunjogera mu Uganda ng'ennaku emutabi njogera mu Uganda nga yakowa okumulimba njogera mu Uganda nga alya mukene ompola buli kyengamba nti buli lw'oyingira mu kalu ka mwami Museveni baako ky'omusuuza sawa zino kimanyi singa bamukoze kibaita power sharing bali bingiddemu nga beeteekateeka Museveni kyeyakola okimanyi president Museveni n'ateekamu divide and opposition yeyambye Museveni okuwangula ebifo byonna kati badde osanga Lukwago nga awala na Ssemujju nga wa Nuupu awala n'owa FDC ati nkuwa example that is manyambe professor bali mwezo ne Lukwago kati Nuupu ne FDC ne DP bebadde beevuganya ng'enyale muyitawo buyisi mukama yabaini bafuna ebifaanamu 9 ku 5 kati balina 4 mu 9 baba ina 5 kati bifuku baba kalukaaga ofuna ote ebifaata okoma odi ku barometer babuuza ki abantu bange abantu bagala kulaba ku barometer okoma odi barometer akasa meme omuntu ali ku radio ayagala kumanya kungu akoma odi ku barometer ne ego oyagala mbaddemu baddemu ssebo babuulire buli lwakubiri olwokubiri olijako oli ku barometer no just njagala soka babuulira barometer ebeera buli lwakubiri bagimanyi twagala kungu yabuuza Mulenya mali na mmere ebibuuzo ebiri international n'abasuula eddalu naye wabateka mmaye kungu abasajja bali batuufu ottabu oteeka omuntu ku pressure n'abanga ali mu kooti ya Ssaabalamuzi owinye eddolo nze sinaja nze nange nkutya nange ondaba wano kungu bw'ontwala mu wano wano kungu nkutya mukwano gwo gundi aliwa omulema muganda wange Samula bakutumidde aluwa Buchaman mukwano gwo olina byewangamba ku show gye twa Buchaman okuva wamusuula teyaddamu kulabika ate ntya wakuba layini n'atafuna kadi ya Nuupu waze kunangira teri kyotakoze kungu kunsi kuno buli lwakubiri ssaawa mmeka I don't know where you kakubuuza buli lwakubiri ssaawa 4 buli lwakubiri ssaawa 4 wiiki ejja gy'oli mpumuddemuuko okumala weeks 2 so week ento bajja kundaba ne week ejja naye sooka ogira akantu ako teekayo video nze nkutaddeyo weteekayo mu video perfect weteekayo mu video katulabe atuwuliriza osobolera ddala okubeera nga otwegattako yonna gy'osinziira tusobodde okubeera nga gye tuli bajagala nkole ki wano sikitegeera ekiddako nkwata muofu ne video weeringa bulijjo bw'okola okay kiteredde bantu kabandabeko obwedde ba abuza nti kungu aliwa okutamu video andabe wano
Ninga tibigenda okay bigenze mu ndowooza. Nakulaba wano. Okay. Perfect. Basijiraba. Yeah. Atulabe. Atuwuliriza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 Mutusasire. Ayingiddewo. Tubadde tulina byetereza wano kusobola okubeera nga bagambye we shall not watch barometer until Kungu comes back. Kungu ina wamaanyi. Kungu. No, I'm just Kungu ina amaanyi. Leero nzikiriza. No, bagambye we shall not watch barometer until you come. Kungu, please come back. Abantu bakola ajanira sema kumbe. Please, I'm so wrong. Na ye. Kwa benjogera tomuka. No. And you are not your candy. Ndi mukuumulamu. Olunaku olw'enkya n'olunaku olunaddako abakama bange bampumuzaamuuko emirundi ebiri oluvannyuma lw'ekyali. Naye Kungu okimanyi nti market wagisigalamu bw'omu. Kati bw'otolaba Kungu boogenda nze sikuwaana ate ze nkubulira tomumanyi. Naye nga tuli bangi. Kati bw'osanga you are the most trending journalist. Ba journalist bonna olinga bwe yaloga ate oli musajja munaddi ntologa. Naye kakati tuli bangi weetuli. Ate kati gwe kyobasinga okuba loko n'okuba ne international. Bw'obeera ne Bajjo bagamba Bungu yennyini. Bw'obeera ne Museveni bagamba ate bw'obeera n'Obama kati era ekintu kyowasanyaawo n'obayitako. Ekiriwa. Toli on corporate oli all round oli versatile. Okuba eno n'eri. Okuba awantu wonna. Onakulira na teacher my teacher adda mu Kungu. James. Oli musomesa. Sebo Kajambo. Sebo bakubuuza oddayo di ku barometer. Barometer tujja kubeerayo. In fact waliwo ne gwenda byo wanagambye Kungu tetukole ku Morning Express. Tomorrow no one will watch NBS nga toliyo. Ebito bibino bisomera era kimanyi bakama babiraba abantu babano bangi. Bagala ate Kungu ne. Nenda so. Bajjo tetujja kudda ku NBS nga Kungu taliyo. Nedda abantu baffe bageva. Kungu after two we shall get back to NBS barometer. Tubajja Kungu olabye amaanyi. Aye. We tulinyo. Tukola namalala kubense kuli mutano boti. Wamba mwebale kulaba Kungu tokola amalala abantu baba. Ekiruja abantu baba bangi program eno yakutte y'abantu baba bako. Obala baba bagirawo kakati. Edobozi ly'abantu eki I no longer okisanyuka ndi NBS. Biyo bisome. Usoma Kungu TV twagichaye mpaka ng'okomyewo sebo. Sawa soma. Bane mbati sawa ndio za kulimba. No Kungu no watch barometer. Okay, kati. Mukulu kiri kalisa ndozo uli edobozi abantu edobozi lya Katonda kano njagala bakasalamba kaweereze kini. Bajjo atona ngabye Bajjo oli kisajja ki ate bannaye kati ze netonda kati without Kungu no watching NBS. Kungu Bisheni we are waiting for you on barometer. Banange. Okay, now tukole Nendo right public ojina. Bantu mbala. Era you see search manyete liko muntu w'abantu. Nako kamba ogenda kwesimba uno wakana. Okiriza. Asese. Kati kwanse. Asese. Wamba mwebale ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Ini yakona signing ngino. Omuganda wange Andrew. Nemuyitirirako. NBS tamuvu NBS se yamugobye. Bale temunyigire NBS. Ayina bizibyo birala NBS mwaka bambi temunyigire NBS wa Kungu. Kati abantu bagambe. Alwala gayi Bajjo should host barometer. By the tukutwaleyo. Twale eri Kungu. Tadi senko. Kungu. Ate ala kuvuma Katonda. Wamba mwebale abatugoberera n'okutwagala buli lunaku lwambale tubeerawo ne muganda wange Andrew Mukasa Bajjo pane program zange nawe ziri nendi mukuumulamu ng'omuntu nina byeri mukumaliriza kujjako anti kati nero badde bansuubira ku Morning Express ku makya but sisobodde ng'omuntu nenkya sijja kusobola ngo but I'll get back very soon. We want to see Kungu nosanyuka and barometer. For barometer okusinzira ku incident eyaliwo ne bagiraba olwo ne baluwa Republic abantu bagiraba bakambange bampumuzaamuuko emirundi ebiri so olwokubiri olw'enkya sijja kubaawo nga we banoonyereza ku mbeera eyaliwo then olwokubiri luli olwa wiiki ejja naye there is nothing much tugenda kwekalakasa twagala Kungu bannanga bali ku radio social media ekutta omuliro buli omu ayagala Kungu simanyi Kungu gye yarogera naye weetuli nnyo there is no cause for alarm tukyagenda maaso ne programu zaffe buli lunaku ezenkola ku TV zonna nja kubaako nnyo embeera etambule bulungi nnyo Kyembo gwagambye NBS tujajjibola ati lunga Kungu akomyewo ati Kungu wali kuba kyemanyi n'abawulira nokkiriza amaanyi n'abalabi akati wakajja wakatonda kati soko yogera abantu ne Bajjo ndeka mulira ku Radio 4 Radio Sebo yogera Sebo tuli kumpewo Sebo ntegedde nyinza okukoma wano leero Sebo alibera wegobadda tubimanyi byonna
webale kuzira msamtano biri chikumusatu nezilo satu mwendasa chikumunya kuvoita tuverenga tutambula fenda Radio 4. Hello. Sebo. Ogambo ja mukuru wange. Sebo tuli bulungi. Sebo nze anga mbera lusira. Sebo chikozi. Ala nkubulire ebyadala. Omanyi amazima gennyini oli presenter waddala weereza program. Naye mu butuufu amazima era bakama abo baba bawulira nze sisobola kuwa musaala okuleka okusiima naye bakwongere. Sebo bale wekitiibwa. Amazima gennyini bakwongere nze mpulidde nga mwogera ku kibyembe bikibye. Mpulidde nga nnyola kubanga nze buli program yo ngigoberera ate nkufoluwinga. Kwe presenter atasosola. Kwe presenter ayogera amazima. Kwe presenter aweereza obulungi. Omanyi abantu bamu kubasiima bagenze naye nze nkusiima okyali mulamu. Era sebo mukulu kungu webale kuweereza bulungi era nange nze bannaye simanyi nga mbadde nsobola nga nze nsasula omusaala oba nze nkola ki olwaba abasirikale President Museveni akwongera mayinja na lanka. Sebo webale ekitiibwa webale nnyo ndugu. Radio 4 hello. Musajja Jaja kungu Sebo ekitiibwa webale tuweereza sebo kale ndugu. Onolamike nakasongola omusajja atunyonyole bulungi agamba bannayuganda kubutika matama atunyonyole bulungi atinyonyole kale Radio 4 hello. Adam King ndugu mu bufunzo ekitiibwa singa alina omufaliso nga gwa bimuli nani nkuwadde sebo n'osulangako neyanziza sebo sebo tuweza yenza nkaamu oti sebo. Yes uncle. Kali smart nzenze kali mu district y'Essembabule. Sebo asobola okukuba essimu mu programu yo n'empitamu bw'abaayo ali Essembabule yenna akubeko. Mukulu Bajjo mutumiddeko nnyo. Ali wano. Ndebaza mukulu Bajjo tuvuga sipiidi waliyo tuvuzeemu sipiidi mukama wange. Zaka moti kali smart akumeni Essembabule. Akumeni ndugu webale nnyo owekitiibwa mugana. Radio 4 hello. Adam. Wanji sebo. Wano bamuyita Asumani wano ekijwenge. Yes man. Nze mbadde mbuuza Bajjo. Wano Asumani ekijwenge. District cheyo gy'oli kijwenge. Mbadde mbuuza mukulu Bajjo. Kale kendeza ku radio. Radio 4 hello. Muganda wange. Sebo ekitiibwa. Sebo nkulamusizaako nnyo. Yes mbufunzo ekitiibwa. Amannya gange nze Rashid baba ne Paito Mensoni Minister wa President. Wami Bajjo nze baba ensonga zonna zogedde Bajjo. Yesenga President Museveni wabikola ensobi yonna n'akwata Bajjo n'amuleka mu gavumenti ye sigenda kuddamu baminister bawa information n'emu. Kubanga Bajjo obala wa NRM yogera obala wa Saidene yogera sisobola kukola naawe Bajjo mu gavumenti ya President nga mwoli kino ekyogedde ndi mulamu baba webale nnyo baba akola mu gavumenti ye NRM mukole mu gavumenti Katonda mugoba Zembayo ani baba nti zijja kakola mu gavumenti wazembyeyo sebo sio mukama wange Mzee Museveni aweereza ekigambo ekiyitibwa eddagala. Osinzidde wa? Nsinzidde wano Busula mu Luweero. Sebo. Kaakati Mzee Museveni aweereza ebikola byonna naye ekisingako abasawo balina enguzi. Yuzi nali amulago nga ntute mukazi wange okumulongoosa. Amazima gennyini bansaba busaba ssente tobola nti no buli ewali eddwaliro lya gavumenti balina kiriniki tugera busaddimba ne Busula. Kale nnyo wekitiibwa mwebale akadde kaffe kali mu kudduka omwana wa mawulire wuuno ali mu kungoba ali mu kungoba naye nga mwebale nnyo kampite ku messages no mangu muganda wange Kagogo Fulgence wuuno wananfubutula ayagala kubeera nga asoma amawulire mu lulimi Oluganda kungwe bali kuweereza promoter Kenneth Musaze Kanyanya kwendi ntumbudde Medi Meta nze promoter Wakalo Nantongo neziza Bafana paka last Kenya kwebale nnyo kungu nze ekayunga Bisaka webale kutuleetera musajja Bajjo mugezi bwati tumwagala mu parliament. Mr. Kungu, thanks for the show. I am Kayongo Salim from Luka. Truth begins with Mr. Bajjo. Mr. Adam Kungu omusajja byayogera bituufu okumanya bituufu Radio 7 bwemanya kikali webale nnyo muganda kuve Masindi
Onagambye I meant politically bankrupt. Okay, thank you. Onagamba kojja abanzaala bampeewo. Oh, okay, onampise kojja kubandi bampeewo. Babalanda John Palisa kwali. Ali maganjo no webale nnyo ndugu. Juma akika ali masinda gaye kwetuli nnyo nabala keep the conversation group ya fejenja olo mwami baje bage basule bulungi. Nze ku. Bana amawa ko tuzemu. Bage basule bulungi. Bana musole bulungi omukulu wangobi.